abaine mundu banga tufulume tufuluma tutuula wansi ne batuyingiza mu motoka ne batwala paka Kikuyu police bayingidde ennyumba tebalina arrest warrant nino kulaba bayingidde mpaka wange banfulumiza abantu wansi n'abalimu bonna ne tutuula wansi ate kati nze okulwanagana tekinawe kinkwatira kubanga era tukuze tulwana era nsuubira okuba nga anytime ngenda kuba tuwa video tugikwatire Jamaica waliyo just abalina bezi kisima nga mukama mkwatiddeko just n'ayitawo nenga tamanyi talina talent tulaba tubaniriza nnyo tuli side z'ebuziga eno ew'omukulu Fik Gaza omukulembeze w'abavubuka abali mu ndongo y'eggwanga Uganda jo waliwo ebyabaddeyo ebyatambudde ennyo ebingi of course tuzze twogereko naye tumanye biki ebyabaddeyo olunaku olw'eggulo bingi betugenda okwogerako olunaku olwaleero Fik tukwaniriza Essaawa obulamu bulungi okusookera ddala kulikayo mu kkomera amaze mbimala obuzibu bwabadde ki obuzibu bwabadde awo ndowooza nga beekwasa nga obimanyi abakulu b'enkokola baani ababadde beekwasa sabitegedde n'abirabye bazze bankutte waggulu bayingidde ennyumba tebalina arrest warrant nino kulaba bayingidde mpaka wange banfulumiza abantu wansi n'abalimu bonna ne tutuula wansi tebannyonnyodde bannyonnyodde ku poliisi mutambula n'abantu mpo abamenyi b'amateeka nga ate binabadde nabo muno mbu tebaliimu muntu batutera obbalaba mu vidiyo z'opostinga kyankubye ewalanye nga kitegeeza tetulina kwatira ddala vidiyo ezo mube babadde banoonya kuba babadde nabo mu nnyumba bwe bakusangidde temwabaddemu n'omu bwe bakuwadde amannya nti tunoonya ono n'ono bampadde amannya naye nga bonna abali munda bonna babasusuddemu nga temuli alimu kuba babamanyi bwe baagala olweggulo waviiriddeyo wavuddeyo jjo bakuwadde bukwakkulizo ki nga bakuta bangambye oda bangamba bingi musooke mpeeyo bano benterobeera nabo mu vidiyo bayinza abantu mbasanga ku bivulu jo nabadde eyo wanakasongola abantu benekuliza nabo bifaananyi bona sibamanyi vidiyo zenkwata abamu bajabuzi nga sibamanyi tibangambye mundeeta abantu benkwata nabo vidiyo mundibayoke babampa abantu bange waliwo abakyali ku poliisi waliwo bakyali ne kakati bakyabigobako ne bakyaganye bata waliyo bange waliyo abantu bange waliyo abantu 10 waliyo ejematiki waliyo alafasembatya waliyo abantu bangi batabani bange bona bajjo n'ababuuba bangi ku poliisi eyo kati oba bagambye nti nno kubali be bakutte tekuliiko mumenyi w'amateeka gwe baagala ate bali babeera basigaza baali simanyaawo olwo bali basigaza musimanyaawo banga ekitereke mu nsooke ndeete bano ate bembeera nabo mu vidiyo weyabayi bano bembeera nabo mu vidiyo buno obudde nze kati wenkwata naawe vidiyo ne baddamu ne bakumbuuza mbamanyi gye nkujja obuyinza obutamanya ate mbamanyi mulimu gwokola ngewe bwe bambuuza muba oyogedde ku nkokola nti ab'enkokola be baleese abasirikale n'otuuka okukwata baani abo ab'enkokola abaleese abasirikale era mulimu abakiri emabega tekisobola kuba nga kiri kyokka olowooza baani sisuubira kulowooza kuba simanyi naye kimanyi mulimu akiri emabega owagenze ku poliisi coincidental amalwe gatambudde nnyo bakutte okuva wano zabadde ssaawa nga mmeka kuba ffe twaladde ku mikutu gyaffe gy'abamawulire ekiro zabadde ndowooza ssaawa nga 11 twalabidde amawulire ne tugamba ate omusajja waffe sitole ki bankutte ssaawa 10 ewaka wano nga nakeebaka nvana mu studio newulira ebijji bikoona weru bakoona eno bakoona kati n'abalaba engolodde bali abamulimu abali mu uniform saatidde nnyo okugamba oba babbi anakakanyuka kayini nga kandabe kye baagala niba abalina emundu
bamwe tufulume tutuula wansi ne batuyingiza mu motoka ne batwala mpaka Kikuyu poliisi. Tebamenya enzigi? Wali ndabiramu yayatise. Amaze ne tugizaawo. Tegeeza abadde bazze n'amaanyi kitasigalawo. Amanyi nti oba tuli bakambo oba embeera gye batulabiramu yeeyo gye tulina okukozesa ne ku bantu ng'abo. Mwena mbeera ki? Mbeera ki ate gwe gy'oba atugambye embeera gye babalabiramu. Anti nze kubanga otulabira mu kifaananyi kirala ng'otulanga abayaaye nga kati olina okujja otukwate ng'abayaaye naye ng'ate naffe muli tuli bantu. Nga tuvudde ku nsonga y'ekkomera obukoosi bingi ebize bikutambulirako naddala mu mawulire n'ebibeerawo wakati wammwe mu music industry n'entalo. Otwali ku awadi ezimu waliwo olutalo olwatandikawo awo eggaali ne zaagala okwekuba. Obusungu buva ku ki okutuuka n'okulwana? Obusungu gy'omanya nze nga nze sibalinaako obusungu bali naye bafaani bange oba n'abaabwe ensonga zaabwe. Kitegeeza gwe weesanga n'alien skin musobola okwebuuzaako ng'abantu? Nze nga nsobola kwebuuza naye kubanga kati twali ba mikwano netubanga kati tukyali ba mikwano tetukyebonga tankubira simukubira kasira lwaki ate mbamusanga mubongeko. Naye ng'olina ennamba ye? Ennamba ye ngiina oba nagijjamu naye ngiinamu kamweri. Status tolaba status ze za WhatsApp kubanga yayinza okuba nga alina eyiyo nga naawe olina eyiye WhatsApp yeesalawo. Bino byonna ebibeerawo mulwanaganye bali abeeri bakola omuntu wo namwe mukubi owaabwe bigenda kuggwa ddi? Bigenda kuggwa kubanga bafaani baffe ngabo faani bakakanya tubaganye kati ensonga tuziteeke music tuve mu byokulwana. Wali ogezezzaako okuteekawo kembeera eyo nti tuve mu ntalo tudde mu music tulwanyise music endongo? Ana kyagambako amabega kati message ngenda muteeka music ebyokulwana ebirina budde. Wakibagambako abafango? Emabegako era wali interview ze mbadde nga nkola mbagamba nti message esinga kati tugenda ziteeka music kuba tulaba kati ebyokulwana tugenda tulwana like bagenda okulwana abantu baffe babakuba tiyagaasi so nendaba nga mulimu abagenda olumizibwa ku lwaffe kati ensonga tuzisaali mu message music. Naye nga bino byonna biva ku ki? Omukwano walingayo ku fango n'ebiseera biri ebikadde n'otuuka n'ovaayo, waliwo kumera kasajja nti omwana ankulako atya oba just waliwo nti oba wamusaba luyimba n'agaana olukuwa? Era nga bwakiwulira bwe kityo kyali namusaba oluyimba ataŋŋamba osooka okole ne batabani bange bano. Baani? Waliwo batabani esagala ba platform sima nkole nabo mbayoka nafe nange naye alabo banampa nendaba nga ndowooza alinnyenyolevu emwesonyiwa. Naye nga levo gw'ogirabawo? Era nga omanyi baali bamukubyemu oluyi shege kati nga yalowooza oluyi luusa omuvimbisa shege kati byebyo munange. Oluhinga lusobola omuvimbisa. Kanga tuvudde ku fango nina ensonga endala bingi ebitambudde ennaku zino. Oli wa side ere ya fada Bobi Wine gwe njogerako. Gravity alina ebigambo byajja ayogera ennaku zino n'okutuuka oluyimba lw'okuluggyako. Tusookere ddala ku bigambo bya Gravity nga tunatuuka ku luyimba. Ebigambo Gravity ebyasindika mu bannayuganda n'era alina posti gy'akoze ng'ekkakkanya ekitebe kya NUP nga bagenda okukiwa Federation y'abayimbi. Gravity gwe ng'omuyimbi era ng'ali ku side eri eya fada
oyinza mugamba bigambo ki? Gravity sina kyemugamba kubanga ebintu byakola alagira ddala gye yava oshegera katemba sina budde naye bagamba ekitalina makulu tokiwa budde. Gravity talina makulu? Yaba talina makulu kasita ayingira eno mu fada nga mutawaanya kuba fada talina buzibu oshegera yagezaako okutulaga ekituufu naye ng'ate era mulimu bano bakuba enkokola nga bwenkugambye kati be bamu katawo tobawa makulu era tobawa budde baba baliko baba bazanya bintu byabwe nga baagala ssente. Gravity alina byabala bibaba babala kati siraba lwaki oba olumba omusajja atakuliiko. Copyright wise oluyimba lwe yataddeyo ne balupuulinga down gwe ng'omuyimbi kikuwa kifaananyi kigwe ng'omuyimbi ku copyright n'ebigambo byayongereza ku luyimba olwo nga bamaze okulugjayo? Kyekiraga nti amaanyi g'abantu balalamu kubanga gwejalowooza mbu bali be bamala byonna gumale gakola bibyo ate n'amaanyi gali mu bantu kigira basobola okulemesa buli kimu basobola okulemesa okuyimba kigira nga tokyakuba buvulu basobola okuteekako embeera nga neogenda ku stage olaba abakutunuulidde butunuulizi osegeera basobola okuteekako embeera nga buli music gota teri kigenda mu maaso tolaba kitambula okitegeera byo abantu. Oli mu federation egatta abayimbi eya Kenzo? Kenzo alinayo federation? Federation ya Kenzo ekulirwa Kenzo ne Shiba. Emali sigimanyi. Tomanyi federation ya Kenzo? Ate Uma eya Sindi? Kuzuzi sibitambulira ng'engeri ekyayo muyimbi omutogoyi. Kenzo alina federation ekulira abayimbi era yesinga okusindikiriza etteeka lya copyright. Gwe ng'omuyimbi omuto copyright mugyetaaga oba temugyetaaga? Copyright etya? Okulwanirira no owning oluyimba lwo nti Fik Gaza akoze oluyimba banana buli muntu aluzannya yenna alina sooka kusasula oba olina lufunamu we lufulumidde wonna nga tewali muntu akkirizibwa nakulowoozamu nga yetwalabe Gravity nga yoza mu kiwaani. Ekyo tubasobola okukiriza singa bakitulekera nga ffe nga tetugenda kiteeka mu mikono gy'abalala ne bakitulekera nti copyright weba copyright kyekyo kino tambula sente zituukira ddala w'omuyimbi oshegera n'ekisinzi. Wali ofunyeeko essimu yonna okuva mu UPRS nti UPRS yeddukanya yesolooza ssente ku lw'abayimbi bonna negenda ku radio nti buli radio buli mwaka esasula $1,000,000 bazisasula mu UPRS, buli TV esasula $2,000,000 basasula mu UPRS. So nti banana bamuzanye emirundi 10 omwezi guno ku radio 4 kati oba olina okufunako percentage ku $1,000,000 eyo n'okuŋŋaanya media house zonna omwezi n'ofunayo nga bwolabeza oba eza YouTube n'ofunayo $2,000,000 nga 2 ezivudde mu media house zonna tebakukubirangako tebanjokyangako kumpasi music tumukubi sogera kuba songo busobola bendaga music atambula nti azannya wano ne wano ne wali naye tebakukubirangako. Kiki kyoyinza okubagamba abo? Bankubira bampesani zange buli muntu akoze oshegera yetaaga kusasulwa kuba nabo bakola basasula naffe batuwe tubeere no mu ghetto kuyiya music si kyangu shegera ate naddala ffe kati nze nga nze mbeera awo netuyiya buyiya nitugere nateeka music binyumira abantu kati baba balina otuweera ddala sente zaffe ziba gye ziri.